mwana wange ati mwanyinazi Hanifa Kawe. Hanifa Kawe uno wazirundana azuriki wakati Kawe ni China bangi electronic. Thank you. Ekibaddewo tekitandise leero. Eno embeera ebaddewo nga bagizimba tebaganye ku recognizinga Ssekikubo niye okuva lwe baateekateeka nti president agenda kujja. Ndi mubaka wa parliament tebantegeezangako mu butongole nti nno president agenda kukyala. Ate ng'okuva edda amasaza gali abiri. Tulina essaza ly'Erwemiyaga n'ery'Emawogola. Kati zino constituencies ze bataddemu za kaakati. Naye naffe ng'Abeerwemiyaga tulina ebizibu ebyaffe. President bw'aba akyadde alina okutegeezebwa ebizibu ebiva mu kitundu, kubanga si kya bulijjo nti president agenda kukomawo. Honorable Shatis ayogedde obutindo wano akagali akatindo keetaaga kukwatirako, ayogedde ku nnyingiza y'abantu nti president abakwatireko n'ebirala. N'abantu b'Erwemiyaga balina ebizibu. Kati okuva edda babadde bagaana nti ebizibu by'Erwemiyaga tebivaayo. Ekyokugeza tulina amasanyalaze mu butawuni naye tulina ettawuni enkulu ng'ey'Ekalushonshomezi teri mu masanyalaze. N'ebyalo amasanyalaze mwe gayita tebalina masanyalaze ng'ate gayamba nnyo abantu. Buteeranira Olukoma n'ebitundu ebirala Bugologolo, oyambuke Ekireega, oyambuke Buta n'ebitundu ebirala byonna. Ekyo Abeerwemiyaga nabo eno Uganda yaffe ffenna, Ssembabule yaffe ffenna. Olaba bagezaako obukulembeze bw'Erwemiyaga okubutemerako ettaka. Tebatutegeezeza nti president ajja, era ne bwe tuzze abantu b'Erwemiyaga mubalaba bazze mu bungi bafune omukisa boogereko n'ensonga zaabwe eri president. Ate eky'omukisa omubi yenze mu ddakiika eno nze nkyakiikirira abantu b'Erwemiyaga. Omubaka n'ayimirira ku kadaala n'atagamba nti nno Ssekikubo waali ow'Erwemiyaga. Ne wabaawo Honorable Alioni Odria okuva Yumbe, naye n'agaana okumwogerako kubanga atudde ne Ssekikubo. Kino kye mulaba bukyayi bw'amaanyi. Bw'ombuuza akalulu ka NRM akajja, Shatis abadde ne bajenerawo abamubadde mu nkwawa. General Katirima ne General Ashandi be babaddewo. Era kino byonna abadde abikola kubanga bo tebanaba kufuuka bammemba ba parliament. Naye waakiri mwenna musirike temumanyibwa nti no weemuli. Kino ekyo bakikoze nga ne president alaba. Naye president asaana akimanye, ndowooza era akimanyi nti abeera wa Uganda yonna. Si president wa Mawogola,
si pulezidenti wa Kuteesa, si pulezidenti wa Satis, pulezidenti wa Uganda. Bw'anaaba nga pulezidenti ali mu buwambe nakyo kitutegeeze. Nze ne bwe sandyogedde naye bandibuuzizza abatuuze mu Lwemiyaga nti bintu ki bye tuba tuteeka mu memorandamu bye tuba tubuulira pulezidenti ebiruma abantu ebibakwatako eyo. Awo nandibadde ntudde ekyokunjogerako si y'ensonga, naye ebizibu by'abantu ab'e Lwemiyaga bibadde byetaaga byogerweko nga pulezidenti bw'awandiise biri ebirala ne Lwemiyaga naye akole ki awandiike ebizibu ebiriyo. Kyekyo kyokka ekibaddewo, naye akamyufu mukalaba okuleeta amagye Lwemiyaga, tiyagas. Amagye tegandibadde nga gajja mu kalulu ka NRM kubanga ombuuzizza akalulu ka NRM. Tuli NRM versus NRM. Ekireetesa amagye kyaki? Ate bwamala okuwummula, bw'owummula oddeeka. Toleeta magye, toyungula magye kubanga oba owummudde. Njagala okwogera kano. General Ashando bane General Katirima tetutegeeza nti balina ddembe kwesimbawo. Balina eddembe okwesimbawo, naye beesimbewo nga basaba akalulu ng'abantu aba bulijjo. Tojja ng'osaba akalulu ng'ogamba kubanga ndi genero ndeesa amagye. Kati weegulumiriza bw'otyo n'otusaba akalulu ku mudumu gw'emmundu, bw'onoomala okutuula mu ntebe onootuyisa otya? Abantu bano ab'e Lwemiyaga banaasigala batya? Kubanga abo bonna bonna mulaba ba bikolobero byereere. Katirima wa bikolobero byereere, basengula abantu mu kyeyagalire, basengula abantu mu kirowooza. Ekyalo kyebayima ne bwe mugendayo kyonna bakisenda dda. Kyeyagalire yali tawuni ng'esinga nabitanga obunene. Bw'otuukayo kati kyeyagalire teriiwo. Kyeyagalire ye tawuni ey'edda eyali emanyiddwa. Ne gye bagenda wali ekibe ne bagenda wano mu Kigando era nawo n'abagobawo. Ne bambuka e Namutamba n'abagobawo. Abantu balifuuse momboze mu nsi yaabwe. General Ashando akuba abantu. General Ashando akuba abantu. Akwata abantu n'abateekamu ekisando mu bulago n'akuba bwe yakubira omulamuzi. Omulamuzi mulamu wa Honorable Kabasi Joy gwe bayita Lutajengwa yawummudde omwaka guno. Naye waakwatidde omulamuzi si muntu wa bulijjo, naye n'akwata omulamuzi n'amukuba nga amutaddemu ekisando mu bulago nga basirikale bakuba embooko 64 ku magumba ag'omuntu omukulu. Kati bw'anaakuba omuntu owa bulijjo anaasigala atya? Tulina ebikolobero bitukolebwako ng'abantu b'e Lwemiyaga. Ate n'ekisembayo bakulembeza ekigambo ekigamba liberation. Liberation onunula ani? Mission ya liberation onunula ani? Kongo ye yawambye Lwemiyaga. Abayekera ba ADF be bazze ne bayingira Lwemiyaga. Andi go bantu naye basosoze bagana okukyogera. Akatundu ke Lwemiyaga kabaluma, akazinga ke Lwemiyaga ke kabaluma. Satis wabere mawogola oyo tiki, Kibosho bwabeera ekazo oyo tiki. Naye ekizibu ekibaluma ke Lwemiyaga era balwana nako akasaza akamu bakatwale basosoze. Emyaka ena president gyafugidde tasobodde kuyamba basirikale kuvaamu obusosoze obwo. Kino kimbulabo tewali mbeera ndala yonna yonna yeeyo. Kyange kino era mu kyalo kyange lwakuba nti abantu bafuna balina empaka obutakuba mu ngalo.